Ow'oluggi mwana n'ow'omu Bisegguusi mwana agenda yalaba ow'ebbuba talaga nnaku. Ekyamazima mbijjukidde omuwulu enswa azimalira ku kiswa. Olwaleero nzize njega eggana n'omufundeero okufaananako omuliwo mu kyalo atebateba wakati mu kiyamba mu mizzi kubanga era kitambuza mbizadde era kuba kulina okubaako akatonsa nange kwemembekedde ng'eya wakati kubanga ayagala okutuuka obulungi awali ekitembe alina okuba nga wamma naye alina obumalirivu ng'obwa mulyankaabire obumuleetera n'okubiisana naye awabeera ekitembe mulowooza enfuluta siwe ziggweera. Nze Munnabusiro Saava Bosamusi Omulasangeye omwana enzaalwa yeeri ekasudde Masuuliita era mbatumiddeko mwenna abagoberera wano nga musinziira mu bwalo obwo ekasudde Kyengeza Masuuliita Ssegganga Gobero Katikamu Nabalanga Kisagala Lugungudde Nansomba mwenna nammwe abaawe Kakiri weewaawo omwana ono waba mbejja. Ekika ky'embogo leero kambawe banange ab'ekika ky'embogo musembere naye nga sinaba byafaayo bya kika kino eky'embogo mbajjukiza nti ndi muwandiisi wa bitabo ze nakuwandikira ekitabo Olulasangeye kinoonyeeko Bassekabaka b'ensimu waawa kinoonyeeko ekitabo kino kirungi effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 waliwo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi waliwo n'ekitabo kyaffe kirungi ennyo ekirala kiyitibwa Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Ogenda kufuna kino leero ogenda kufuna ekitiibwa bannange gula ekitabo gula oyita ku 078 599 343 ofune ebitabo ebyo. Kale kamba twale butereevu ku kika kino eky'embogo mpozi n'ekirala omukutu gwaffe guno BMTV mwebale kugwagala mwebale kulikinga mwebale kusubscribinga mwebale okuweerezako ne bannaffe Kojjanga Omulangira Suna Diof kutumide abateekeddeyo nno ne kalinki wano mutuukeko ku mukutu gwange omusomesa Munnabusiro alina omukutu mugendeyo nagwo mugusubscribingeko teekamu Munnabusiro n'Olulasangeye ate ekirungi kalinki akataddeyo koona mwawo ababimanyi mubimanyi ababitegeera mubitegeera katweyongereyo ab'ekika eky'embogo bannange ab'ekika eky'embogo ebyafaayo byammwe nga biwooma. Abaana b'embogo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mama wulira obwomi bwe mwogerako mpulira essanyu omwana w'embogo oyo omwana w'embogo. Kale ekika kino eky'embogo akabbiro kaabwe endeerwe buki kyeki omwana yeebuuza naye bannange musomesa endeerwe kyeki buno bubeera butiko obutiko obweru bumera ku ttale eyo naddala ewameze empiira oba oluyiira kyova olaba n'erinnya Ssempiira. Ab'embogo baaliituuma abaana baabwe be bazaala. Ab'embogo tebalya mmere efumbiddwa mu ntamu mpya nedda baaba tebagirya. Kale okusobola okugiriiramu baasalanga amagezi baakolanga batya baagisangamu olujjo wansi. Owulira obulombolombo bwa Buganda mu bika tebalya mmere mu ntamu ng'efumbiddwa mu ntamu mpya okuggyako owulira ako kalombolombo okusobola okugiriiramu baasooka nga ne bagissaamu olujjo wansi bwe bati ne batereza emmere eyo ku lujjo olwo. Ekyo nno kitegeddwa badde okimanyi ab'embogo abamu oli ku BMTV Africa kino kinogezi kya lulimi Luganda mu bika. Ab'embogo abamu baava Bunyolo okujja mu Buganda eyo Bunyolo baabeerangayo naddala mu kifo ekiyitwa Mazigita. Ekifo kino kiri kumpi nnyo nno n'Ekibulala naye ebyafaayo biraga nti Kiwutta Magonga yaliwo nnyo ku Kabaka Kintu. Kiwutta yali ssaabagabo wa Kabaka Kintu. Awo olwatuuka Omulangira Kimera n'awasa omuwala ayitibwa Namagembe muwala wa Makumbi ow'Embogo. Makumbi yalina abaana be abalenzi 4. Kwaliko Kaddu, kwaliko Walakira, kwaliko Wavuvumira ne Ssemitego. Makumbi yali muyizzi era emirundi mingi
yayigganga wamu ne Kimera nga bayigga. Nga Kimera akyali eyo ekibulala mu Bunyoro. Manyi Omulangira Kimera oyo naye yali muyizzi kungwa. Kimera yali ayagala nnyo okuyigga. Yalina n'embwa ye nga bagiyita Ssemajimbi. Munnange awo Omulangira Kimera bwe yali ng'ajja okulya Obuganda, Makumbi n'abaana be bonna nabo ne basitula ne bajja ne mukoddomi waabwe. Kale lwali lumu nga bajja, Namagembe muka Kimera n'akoowa nnyo. N'akoowa nnyo. Wavuvumira yalaba nga mwannyina akooye n'amusitula. Omulangira Kimera bwe yalaba nga basituddeko ku mukyala we, n'ataawo naye n'asaba munnange bakoddomi be bamwebagajje. N'asaba munnange bakoddomi be bamusituleko naye ate munnange mukyala we baali bamusitudde. Ate mulowooza akalombolombo k'ab'Embogo okukongojja Kabaka tekaatandikira awo. Mwebuuza lwaki ab'Embogo be bakongojja Kabaka ne bamusitula bwe bati nga bamulaga eri Obuganda. Byatandika bwe bityo. Makumbi kyeyava alagira Kaddu asitule Omulangira. Yamugamba nti naawe situla Omulangira, ate munaye mukyala we bamusitudde, kale naye asabye era naye bamusituleko. Kati naye Makumbi kye yalwa n'asaba Kaddu asitule Omulangira oyo, naye amukongojje. Kubanga ate Wavuvumira yali amaze okukongojja Namagembe mwannyina ng'akooye, n'Omulangira naye n'akolamu ku kulyana awo oba ekyejo. Kati munnange ab'Embogo bafuna omulimu gw'okukongojja oba okusitulanga Kabaka. Byatandika bwe bityo. Ab'Embogo kwe bajjira ddala obukongozi bwe bakola ne kaakati nkubuulidde ensonga eyo. Kati Kimera ne Makumbi bajja bayigga mu lugendo lwabwe lwonna okuva e Bunyoro, era awo bwe baali nga bali kumpi n'olusozi oluyitibwa Mugulu, Makumbi n'ayawukana ku Mulangira n'agenda ng'ayigga yekka. Yatuuka ku lusozi Mugulu, embwa y'Omulangira eyayitibwa nga Ssemajimbi n'eryoka esuula ekyuma kyayo ku lusozi okwo. Makumbi bwe yanoonya ekyuma ky'embwa nga takiraba, n'atandika okwokyayo ky'obuyiira awo asobole okukiraba. Era erinnya lino Kayiira lyava mu buyiira Makumbi bwe yayokyanga ng'anoonya ekyuma ky'embwa Ssemajimbi. Erinnya lino n'olwaliro lye liyitibwa Omutaka owa Kasolya. Byatandikira awo. Tubawe ebintu bino naye abamu bannange mwesuuliddeyo wanaggamba mubiweerezeeko ne bannammwe nabo bayige. Tobeera munnange muntu atayagaliza. Bagamba nnaasiwa mukange asiwa mukaata ak'obukuku. Bw'okalinda kakwata obukuku toli okwoga. Omulangira bwe yasinziira ku kasozi ako, akasozi kayitibwa Nayota, n'alengera obuyiira ku lusozi Mugulu. Kati bwe yabuuza ani ayokya obuyiira obwo ne bamutegeeza nti oyo ye Makumbi yennyini. Anti jjukira Makumbi yali anoonya ekidde ky'embwa Ssemajimbi. Awo Kimera kwe kumutuma mwana wattu, kwe kutuma n'atumya Makumbi, yamugamba nti bamuleete bamugambe yalagiriza n'agamba nti oyo kati mutuumye erinnya Kayiira, oyo ayokya obuyiira. Yalagiriza. Kale erinnya Kayiira lyamukwatira ddala. Ebyo bwe byaggwa, Kimera n'abantu be ne beeyongera okulamaga mu lugendo lwabwe mwana wattu. Bwe baatuuka ku kasozi akayitibwa Guluddene eyo mu Busiro, Wavuvumira n'asamba ku kisaka Wanyana awummulireko awo. Era awo Wavuvumira we yajja n'erinnya eddala ery'Akasamba. Ne Kaddu oluvannyuma yafuna erinnya erya Ssekayiba. Kimera bwe yamala okutuuka ku Buganda, ng'amaze okulya Obuganda, Kayiira n'amusaba amukkirize okuddayo okuzimba ku lusozi embwa kwe yali esudde ekyuma. Jjukira bulungi olusozi olwo Mugulu. Era Kabaka bwe yamukkiriza n'addayo n'azimba. Kuva olwo n'okutuusa kati obutaka bwa Kayiira obukulu buli ku Mugulu. Eyo musingo tebuvangako. Kayiira bwe yamala okuzimba ku Mugulu, abantu ne batandika okumuleeteranga omwenge. Naye bwe yamala okugunywa ng'akkuse n'abagamba nti
gana amalwa ga Jule. Gano amalwa yagayitana amalwa ga Jule. Jukira baali boogera olunnyo olw'engeri gye baali bavudde ku lusozi Mazigita. Amalwa ga Jule. Okwo nno abantu kwe baasinziira okumuyita ga Jule, na buli kati omukulu w'ekika eky'Embogo ayitibwa Kayiira ga Jule. Emirimu gy'ab'Embogo ku Kabaka ye gino wammanga ogw'obukongozi gwe nayogeddeko edda wali nga mbawa ebyafaayo n'engeri gye baagufunamu gukolebwa Ssekayuba Essenge. Ekirala okukwata engabo ya Kabaka eyitibwa Kamaanyi n'amafumu ge, mulimu gw'Abambogo. N'ogwokusatu Nsigo amyuka Mulamba wa Mbogo era nga yaggala oluggi olubiri oluyitibwa Nsigo. Bamubbula mu linnya ly'oluggi lwe n'omulimu gwe gwakola. Abaana ba Kayiira ab'amasiga balina amasiga gaabwe ab'Embogo bano. Essiga lya Sekayiba Essenge mu Busiro, balina erya Walakira Ebbungo mu Butambala, balina erya Semitego Ennyanzi mu Ssingo, balina erya Kasamba Busamba mu Busiro. Kaakati nno batuuma amannya ki ab'Embogo bano? Batuuma amannya abaana baabwe abalenzi. Nnyanzi guno nno mugga, balina erinnya Sentamu, balina erinnya Bugembe, Mukwaya, Ntume, Mawejje, Kaabunga, Kasibante, Kyagulanyi. Lino liggumiza ennyo nti Kyagulanyi. Wandikawo gambe nti Kyagulanyi. Batuuma amannya amalala nga Majwega, Kyakoonye, Kirabira, Yawe, Sebadduka, lino nno ne mu Mpindi mweriri, Walakira, Lutankome, Kayanja. Bakyatuuma amannya nga Kabanda. Ab'Embogo batuuma amannya nga Lwere, luno nalwo lusozi, Lwanyaga, Dumba, Sendikwanawa, Nyenje, waliwo Ngalomyambe, waliwo ne Bukulu, Kiyanzi, Senkatuuka, Sebyayi, Musiige, Joloba, Kabugo. Ate Kabugo bano balituuma naye erinnya lino Kabugo n'ab'Enkima balituuma nga liva ku kabugo kaabwe kali. Kali Omutaka Mugema kaatwala okubikka ku njole. Waliwo n'erinnya eddala Musibira, Ntwatwa ne Ssengooba. Abaana abawala ab'Embogo muwulira: Bannannyanzi, Bannantamu, Bannamagembe, Bannamukwaya, Bannantume, Bannamawejje, Babukirwa, Bannabbanja, Namuleme. Nina mwannyinaze ow'Embogo maama yamuzaala eyo mu b'Embogo, bamuyita Namuleme. Namuleme bambi. Nakyonyi balina amannya Bannankabirwa, Bakyobijja, Bannakyomu, Bannampewo. Mwenna ab'Embogo tubatumidde: Bannabbanja, Babukirwa, Bamanyangwa, Bannankabirwa, Baseerabidde. Batuuma amannya ago. Balina nno n'amannya amalala ge batuuma abalenzi nga Nabbembezi, Mulimira, Jamba. Ago nno g'abalenzi. Kale kakati ab'Embogo nno bano omubala gwabwe mugumanyi. Bagamba kyana kya Mbogo Senge, kyendikwatako Senge, tonkwatako ng'olidde Embogo. Zonna Mbogo, zonna Mbogo. Anti bategeeza nti eya Sentamu n'eya Nnyanzi zonna zisigala Mbogo n'eya Kasibante. Balina n'omulala gugamba nti Kadagado Kaagwa Emugulu Singo. Bagamba Kadagado akannamagembe Kaagwa Emugulu Singo, wabula akalonda. Bisoko byabwe ebyo ab'Embogo, emibala gyabwe gyegyo, bisoko mu mibala gyabwe. Kakati nno be bazaala ne Kayiira ono nga ye Katikkiro omwatiikirivu ennyo yaliwo ku Kabaka Ssuuna II ne ku Muteesa asooka yali wa Mbogo. Kayiira ye Katikkiro eyasookera ddala okuyitibwa Kamalabyonna mu byafaayo. Bannange kankomeko wano. Olwendo we lwomeseza amazzi we lwatikira, ekimanje we kita nga lujjo. Anaakusekande nti kasooli waako no tayera awunda. Munzikirize nve ku bigambo nze maama nnyabo. Ebyobwerere bizirwa, kappa terya ntunku. Ebyobwerere bizirwa, kappa terya ntunku. Kankomeko wano mbagaliza ekiseera ekirungi. Nze Munabusiro Sava Bosa Musi. YouTube Munabusiro n'Olulasanga mugendeeyo. TikTok nkozesa Sengule 2022. Tekamu Sengule 2022. Ojja kundaba. Ate ku Facebook page yaffe eyitibwa Olulasanga. N'ebitabo by'empandiise ebingi ennyo mubigule bannange. Yita ku 0781 599
343 okunfuna obeeko kyobuuza kyonna kye weetaaga okifune n'ebitabo mubigule ne YouTube mugendeyo musubscribing teekamu Munnabusiro n'Olulasangeye kale ku BMTV Africa mwera